Olugendo Lw'Ekyeyo, olugendo lw'okugenda e Bulaaya okwenogera ssente, okubaako emirimu egy'enjawulo gy'okola ofunemu ensimbi ezigenda otereza obulamu bwo nga ggwe omuntu. Baganda baffe bangi nnyo balufiiriddemu, abangi balulemaliddemu, abangi balulwaliddemu, abangi balufunyeemu endwadde, obuwuka, akawuka ka siriimu, endwadde endala, pressure, sukaali, kansa n'ebintu ebirala. Amannya yenze Shila Adita. Ekigambo subscribe weekiryawo kikwatemu, wabula ate teweerabira notification bell. Bajja kuba bakuwa message bwe tuteekayo video empya, jangu otwegatteko. Video zenkola bwe ziba zikunyumira, teweerabira kumpa thumb up, kyentegeeza teweerabira kumpa like, teweerabira ku commentinga, ate teweerabira ku sharinga channel yaffe eno. Baganda baffe abalala bayinza okugyetaaga. Twogere ku lugendo lw'okunoonya ssente, olugendo lw'okuva mu nsi yonna gy'ovuddemu n'ogenda mu nsi endala ng'ozze kukola, oyongeze ku ngeri otya bw'oyina okubeezaawo obulamu bwo, oyongeze ku musaala. Wabula ate gye tukoma okuba n'ebyetaago ebingi, gye tukoma okuba nga n'obwetaavu nabwo mu nsawo buba bweyongera. Baganda baffe bangi nnyo abagendedde mu luno olugendo nga muganda waffe ono ne muganda waffe ono ne muganda waffe ono ne baganda baffe abo. Ebifaananyi ebyo bye mulaba eby'abaganda baffe abatufuddeko, wabula ng'ate akatambi akakali awo lwe lumbe olumu ku lwa muganda waffe eyavudde mu bulamu bw'ensi. Buli omu olugendo lw'okunoonya ssente alufuna mu ngeri ye era nga alunyumya mu ngeri ye. Bangi bafunye ebyo bye baali beetaaga mu lugendo lwabwe, abalala tebafunidde ddala, abalala nga bajjayo byakwogera, bajjayo bwogezi stories, abalala nga baafunamu maziga. Bangi nnyo abatereezezza obulamu mu lugendo lwabwe luno eno, wabula ng'ate abalala kuffe abasinga munnange tuggyeyo maziga. Kankutwaleko mu katambi ak'omu ku baganda baffe asembyeyo okufa mu luno olutabaalo. Muganda waffe omwana omuwala Sophie yava e Uganda ng'azze kukola atereeze ku bulamu bwe, wabula ate Mukama tamusobosesezza. Kano akatambi kalabe okagendereze bulungi nnyo, then ate era male nkomewo ofune ekyokubanga oyiga. Bakikwatako yenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tukyali wano ku lumbe lwa muganda waffe mukwano gwaffe Mungu yajuludde olunaku olw'ejjo era nga leero olunaku lwakubiri. Jo twali wano mu lukuŋŋaana w'ekisiiru nga tumukungubagirako, and then today we tuli nga olunaku olwokubiri. Tunaba kumanya information cause abagenze leero ku ddwaliro babagambye dokita tutannaba kujja ne beemulungulamu mu kudda ng'ate baggalawo, so tebafunye collect information naye nga bada kuba batuwa information very soon. So abafulumya information musimanyi mukwano gwaffe muganda waffe yafudde biragala, simanyi bamusanze mu ruumu, nedda abadde alina obulwadde bwe, wabula bajjidde mu kaseera kakyamu nga tasobola kubukontrolinga. Nabwe kityo ambulance bwe yazze omutwala mu ddwaliro ate tekyasobose, baase kikeereza era batu n'afiira mu ddwaliro ery'e Dubai. So baida kuba batubuulira olunaku olw'enkya nga bazzeeyo tufune ekigenda mu maaso, naye nga abagambe ebigambo bambi mukendeeza okufulumya false information. Kubaano ffe tulina abantu bennyini babadde abeera nabo era nga bagenze mu ddwaliro leero twasobodde okulaba musawo ne mukwano gwaffe Micho waali. So mikwano tubaagala nnyo, yeena gyali osobola okuba tugenda bawa omukyala